Ochalaba okwanjula n'embaga. Mukwano gwange omulungi bwe bali kubeera nga oli mukulaba Delta TV tukole era nga tuli waneeno ennamanve tuzze okubeera nga tukima omukyala omulungi Ruth bannanga bakimye Ruth banene babedde babaka ba palamenti era nga kole n'omunene mama Rebecca alitwala kadaga ng'akulembedde mu Honourable azze Honourable Moses ng'azze okukima omulungi we mukyala mutono yeemala muwanvu mulungi oba muganda oba si muganda obulungi bwe nga bwayitirira ate ayambadde bulungi naye nga tugamba nti Sharitas by the world gyerinyo okwambaza omugole okuva ku gown changing dresses maize dresses gomesa abagole saloon byonna byonna mukwano ate nga ne Sharitas School of Beauty tongera okwaniriza mukwano abagala okubeera nga musoma ebyenviiri ndina omugole wano Malakai Ecology yo gyerinyo sibyo tanno nyabo sibyo tanno nyabo nyumyenyo kitiibwa kya mukama yambadde bulungi kitiibwa kya mukama omwami wange nfaako azze takuta obudde abafa bafe okitegeera abamiina kitiibwa kya mukama kayo mu kidaala nvuddeyo Wabadde watya? wabadde walungi wampadde amaanyi omanyi nti olinako okoze oyingiriddewo mu email kitiibwa kya mukama Formatic. nti ndi mukyala Honourable Honourable soko omutumire ntumira omwami wange omulungi ennyo omwami wange bwe kuba kuwa gwempa 10% kuba asukka ku 10% asukkawo mwebaza buli kimu mwebaza okunjagala mwebaza okuneraliikirira ku bambi namanya nti Luusi wange bwananyiga jakaba bambi mwebaza nnyo byonna yebale nnyo byonna yebale kunjagala yebale kwagala family ye bambi yebale byonna byankoledde yebale kujja waffe bwekikoze otukusitula abanene kitiibwa kya mukama Honourable omuleese otya wano kitiibwa kya mukama ki byokoze nedda mukama yabikoze sirina nnyo laavu yokanga oba waliwo ekirala nedda kitiibwa kya mukama omaze mwena bbanga kinyo tumaze emyaka giwerako myaka nga 15 gamba yali tanafuka Honourable nga wetu nafuka Honourable nga wendi kati ajja nafuka na minister nga wendi kuba nze ndiwo kiba kitegeeza olina emikisa amiina nti nze tumusanyukira mwasinkana ludde wano Aishanita twasinkana kumpi awewo destination yali kumpi kama namundeetera ku kitundu kyaffe kwennyini ennamanve kwe twasinkana wali otambula ankogambe naliwa naye nga biwanvu nalimu naye ku baana tulina abaana tulina abaana 6 okyamwongera nkyayagalayo abalongo ate njabba muwa Honourable mwongereko eryasaalo soko liteketekewo ko tulabe eryasaalo omwami essalongo Honourable Walyomu nkwagala nnyo mukwano nkandikuyite mu advance bali baba mukisa babakkiriza nga tebannalaba nze nakkiriza dda nti nja bafuna nalo abennugu soko bagambe abennugu mwenna mbagamba tewakyali kyakukola omwami ayagala nze era ze waffe kati alumwalumwe omusajja wange ate omu bw'ati mukyala Honourable atajjidde mu mamotoka yagaleko ekigambo Moses loves Ruth ekitiibwa kya mukama kiba kitegeeza okwagala kumuleese wano kayimba kikoyagala omuweereza nnyo akayimba kemuweereza tebyansala nayimbi gwofulumye naye tebyansala
oba oyagala kutandika wali ku ntandikwa omusajja omulungi buli omu amulota naye okumufuna banange si kyangu mu buto nga tusoma twalina ebirota tinjagala omusajja bwati ne bwati nga biwandike Sarah Bambi yasomerera kufuna muzungu tibe balina tulavu yagwa kopi oli mukambwe Rachel Bambi tikanyamalina nkagala kubanga tebyansala yes nafuna perfect man tebyansala abawala bali abakwegomba bayakwegamba abanegomba bekwase mukama bakanye n'empisa ate n'omukwano kintu kikulu nnyo omwami wo mulage nti omwagala ajja kwagala musimiyo wa savinga mulinya kikulu better half olukubanga erinnya erijja liriki ye liri yansavinga my baby girl kale mukwane bali kwera ngoli muklaba Delta TV tukole essanyu eriri wano fe tuli happy obo kitegeera Honourable kyakoze asudde ba Honourable bonna ate n'okusingira ddala nasula ne maama kaddaga ate abadde wamuwadde time kiba kitegeeza Honourable muntu w'abantu sebo webala omukolo kale namwe mugwebale naye ebyo byonna sala za mukama ekitiibwa kya mukama kimuddizibwe kuba gano amanyi si gange naye ekitiibwa kyaki mu butuufu ndi musanyufu nga bwogamba naye ndi Honourable ate obwa Honourable olw'okuba nafuna omukyalo ow'omukisa Lucy tumusanyukira bukyanga obeera naye ebintu bitambula awo lubeera lweza ekyagwa eriyo lweza ndi bulungi omukolo generally nze nkugambye olulabye Right Honourable Kadaga Namuganza ne bamemba ba parliament Kisa n'abalala bonna ndi musanyufu era omukolo ate ne Delta TV oluze ngamba nti ani atagenda agamba nti guno omukolo tugukubye okwanjula ate kati kumbaga ate oliraba ekirala ekiribeerawo ate mwenyinza okubaleka mwerabireko mujja kulaba naye ebyo byonna lwakuba nti Ruth mukyala mugumiikiriza mukyala mulungi mukyala ali honest mukyala ayagalisa mukyala mu bakyala mu Uganda mukyala mwagala mu butuufu tali regular era si regular wadde ayawukanamuko kuba olaba abantu obalaba n'obalaba nti myezi 3 bakabeera wamu n'owulira fighting abusing naye myaka 17 naye buli lunaku afuuka ng'omuto ali ng'omuto she's younger than yesterday era agamba wanji baba n'omukubira endala n'addamu ate wanji hani baba w'abaana zena n'akoba nti wanji maimi nange okikoze kayumba kikoyagala omuweereza sewo bona wolukumbulako era kyova obona Honourable Lutaya yaibye ayambeku Honourable Lutaya oli miss wallahi Lucy oli miss Lucy wange ate nga ki olaba obanga akwasaganyiza abantu Pasis n'abeerawo Rebecca n'abeerawo nga Pasis yasavinga Rebecca ba MP n'ababeerawo
ono mwami mugatta bantu Lucy bakugambye irresistible and then she's a uniting factor. Twagaliza abekutagaya abantu bange abekagoma nimwe munfiire kino kiki kyembi abantu bange abekagoma mbenda ino mbataka ino mwebale kutuguminkiriza ate ngo Lucy yena ng'omumaite buguminkiriza bwa Lucy namwe mama abawadde holiday ya wiki namba mbawadde omwezi ogwokuna ogwokusatu ogwokuna ogwokutano ogwomukaaga bwe baba nga tebafunye balongo Nairobi gye bagenda ngenda kwekalakasa balina okwebaza maama olw'ekikyatukoze balina okuzza lipooti eya wiiki enamba e Nairobi balina okugituwa mu myezi ena. My wife, my baby girl, you are younger than yesterday. I love you so much. No Rachel, ntaka okukoba nti ndikuteeka ku kusibidda tempayo muka yena engeri gyonyirira oti ayisa n'ebigambo ebisingawo byona mulaganga oti nze bansibiire wa Moses abange nkoko mweru so nkusibiire awo owembayo ngeri yabayira lowoozya nti oli kwira babagobera ekitanda kyo bakimenyere kiri wange Onkoko mweru abange naffe twongere engalo. Moses bamuwadde medal. Baba, honey, medal egenderako n'award. Oli champion mu kiiko kino.
mukwano gwange omulungi programu yaffe bwetyo bewedde twakutuusizaako abagole babiri nga twasokedde wa mukyala Catherine Nanjuma doosi wa St Henry Secondary School ekyengera ng'agenda n'omwamwe Festo Kasirye ate ne tukutuusako omukyala Council Ruth tumusanyukira ye yalese MP ye Honourable Walyomu Moses muwanika MP wa Kagoma South wali eri mu Jinja mu kaseera kano mukwano mbeera nga nkutuusaako akalowoozo kaffe olunaku olwaliro nga katunuulira ku bantu ababeera batukolera ebintu ebyenjawulo ku mikolo mu bumpimpi mu luzungu betuyita ba service providers. Ngati munange ba service providers baffe bano olumu amwe abali ku mikolo mubakwata bubi munono muboggolera kituufu wamusasudde ssente ye mufumbi yali ku video oba ye muntu yali ku nviiri oba ye yaweereza gomesi abantu bano mubayisa bubi olina abantu botuukira ddala nolabanga ayisiza service provider bubi abantu bano be bali mukola obutaweera omukolo gutambule bulungi yesu wamusasudde ne kati kimulekere oba bw'obeerawo nekyoyagala akyuse muyite omugambe bulungi noyinza okusanga decorator owawaka aze n'amuboggolera mu baana bino okoze biki muze omukolo baguse batya tebannagutta okitegeera mbawe chansi batereze yogera nabo bulungi bananga akamwa kano munno ogenda n'omuboggolera n'omuleetera okukola obubi lero olwo kituuka kufa abakola enviri munno n'omuleetera okukola obubi kubanga omukanze waliwo awo first of all obeerako omugole obeerako n'abantu bangi onaamulagira n'onaamulagira n'oli amulagira kwegamba n'awunga okitegeera ate ne mugatako okwogera obubi bananga omuntu yenna bw'obeera ng'omuwadde omulimu okukola ku mukolo gwo yogera naye bulungi ng'olina w'oyagala atereeze ajja kutereeza oba ajja kubulira ensonga lwaki kiri bwe kityo tulekeraawo okuboggolera ba service providers tubawe chansi bakole bulungi emirimu kubanga ogenda mubulira gwe kyoyagala akole ng'ate baateesezza kirala n'omugole kaakati alina kukulembeza kya mugole kye yamugamba tova eri ogambe laba bye mukoze nze nabagamba ono temumuwa oli mukuta bizinesi ya muno gwanalisa abaana be muwe chansi atereze kubanga teri muntu atatereza ffenna tuyiga mpola mpola naye ng'oyogedde naffe bulungi abantu b'oku mukolo gwonna ogunaabeera gubadde wammwe gwatulano ku Delta TV service provider mukwate bulungi tomuboggolera atereeze ate sooka omanye biki bye baateesa n'omugole obuze omugole kino bwoti bw'okyagala oba batereeze tova eri kutandika kumuboggolera bano bantu bakulu bali mukolerera baana baabwe ate mwe ne muva eri ne mubayisaamu amaaso wamu n'okwagala okutta bizinesi zaabwe akono ke kalowoozo kange olunaku lwaleero kansubire okakutte wano ku Delta TV tukole njongera okujukiza tubeera ne programu yaffe eyamami eyakolamu ey'abakyala erebeerawo buli lwamukaaga ssaawa zibeereemu bwebeera olina omukyala alina gweyagala tukyaze mukwano tuwe ennamba ye otubuulireko amannya ge na lwaki olowooza asaanidde okukyazibwa ku mpewo zaffe za Delta TV atubuulira olugendo lwe okuva wa gye yatandikira mpaka wano watuuse programu eyo nnungi ereetedde abakyala okukola n'okwezaamu essuubi n'olwekyo girabe naawe omwami olina ogiraba otegere ekika ky'omukazi gw'olina okuwasa nkoledde waneeno ku Malakai Ecolodge ekitende era nga ekifo kino kirungi bw'obeera oyagala kukolerawo wedding reception ogula mmere yokka ekifo bakuwa kyabwereere osobola okukolerawo birthday party graduation party retreat lusirika oba okujja n'okiringa n'olya ku pizza ku chicken ebintu bwe bityo bayisa bulungi nnyo abantu Malakai Ecolodge esangibwa kitende Njovu Junior School enansana wamala gy'obeera otwala omwana wo asome bulungi sure deal ajja kuyita balya bulungi basula bulungi basomesa balungi fizi basalako ekyo nze wali sikiwulirangako abantu abasalako fizi naye okisanga ku Njovu Junior School enansana mukulu Njovu nkutumiddeko nnyo era nga amwetaaze osobola ogenda wali eri ku Nansana Business Center ku office eya Njovu Estates okitegedde mukwano oba ennamba ya headmaster kweri Sharita School of Beauty match intake twatandise jangu osome ebyenviri bwetandikirewo omulimu oba eyo sure deal nti ogenda funa sente kubanga capital mutono tuli ku Nkrumah Road Wakoma ekizimbe bakiyita Sal Complex tutandikira ku mitwalo 5 okusomesa baana enviri abasala enviri tubasomesa ebyenviri okola ku bagole makeup okola enjala massage facial byonna tubibasomesa ku Sharita School of Beauty jangu osome ebyenviri sure deal ojja kubeera ng'ofuna akasente ng'omukwano alina omukolo ate kulete ku Delta TV egulage ate jangu tukutegekere gonna kubanga tulina ne Sharita's Bridal World tulina gown changing dresses maze dresses gomesi decoration cake video bifananyi buli kimu okitegeera byonna byonna sobisanga ku Sharita's Bridal World esimu yaffe kweri ladies and gentlemen okusembyayo kano kabadde kakojo olwaleero kale program egenda kulaga ku Sunday
naye njagadde kugamba Shafik Semanda, happy birthday to you. Happy birthday to you. Obe myaka wezeze emeka simanyi mbu nabo tebakyayogera myaka. Nenga happy birthday. Webale nnyo byonna byokolera programu eno ey'okwanjula n'embaga wamu n'eya mami eyakolamu. N'abalala bonna b'okolera, Chef Mike omukolera, Sharon omukolera, bonna ne b'okolera ebirungi wano ku Delta TV tugamba nti happy birthday era tukusiima. Keep working. Yeah, and keep dreaming and keep winning and shining bright like a diamond. Yeah, man. Bye-bye. Ndaira simba lero bino byogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli sirya senywa nze sebaka nyabo